Abatuuze ku kyalo Masanafu kinoonya mu ggombolola Lubaga mu Kampala baguddemu ekyekango abantu ab'ettima bwe bateekedde ennyumba ya mutuuze munnaabwe omuliro n'ebengeya. Kitegerekese nti ennyumba ekutte omuliro ya Kalibala Godfrey era mukozi mu kitongole ekiddukanya ekibwa Kampala ekya Kampala Capital City Authority ng'ebintu gamba ng'embuzi enkoko n'ebyessolo ebirala nabyo bisirikidde mu nabbambula oyo. Ssentebe w'ekyalo Masanafu Kabuuka Sepiria mu kwogerako ne Kyabasa ategeeza nti omuliro gukutte sitoowa mubadde musula ebisolo ebyo olwo nno ne gusaasaanira ebitundu ebirala eby'ennyumba. Ekiro ekikeesezza olwaleero waliwo abantu ab'omutima omubi abagenze ku maka g'omutuuze ne bagateekera omuliro. Omuliro gutandikidde mu sitoowa awalundibwa ebisolo byegamba ng'embuzi, ente, era bawuliridde ku mbuzi nga zikaaba. Bagenze okuzuukuka nga omuliro gukutte era embuzi eziweranga 10 n'okusoba zigiiridde mu muliro ogwo. Embaata, enkoko z'abadde alunda zonna ziyidde ne ziggwawo, naye abatuuze basobodde okukola kibona kye basobola okutaakiriza omuliro nga tegunnagenda nnyo ku nnyumba ndala. Ssentebe avumiridde nnyo ebikolwa eby'ettima nga bino era alabudde abatuuze babeere beegendereza nnyo naddala mu kiseera kino. Essaza ekkulu erya Kampala kitaffe Paul Mwogerera wabudde abakkiriza obutagezaako kukoonaganya ddiini n'ebyobuwangwa. Ssaabasumba asinzidde enkokonjero mu disitulikiti y'e mu Kyaggwe ku mukolo ababiikira 11 aba Little Sisters of St. Francis of Assisi kwe bakubidde ebiragaano byabwe by'okuweereza Omukama olubeerera ate abalala n'abajaguza okuweza emyaka 25 mu buweereza obwo n'omulala n'ajaguza emyaka 60 egy'obubuikira. Ssaabasumba Mwogerera ategeeza nti kyewuunyisa nti abantu bangi abamanyi obulungi Oluganda era nga n'ekigambo okwabya ennyimbe bakitegeera bulungi naye bwe batuuka ku mikolo ng'egyo olwo ne beefuula abatabitegeera nga babyeyisa ebya sitaani. Our dearest friend, the late Archbishop Stephen Kizito will soon be celebrating 1 year of his departure. The family has organized the last funeral rites at Chabakadde on the 4th of February this year. Olumbe lw'omukulu oyo tujja kulwabya tubayita. On the behalf of the family, I would like to invite you to come and join us ku lunaku olwo ate n'okutema embidde ze tunaakozesa n'emmere endala yonna yonna mu kwabya olumbe ng'enkola bw'eryo ey'okwabya olumbe. Ndowooza abatategeera Luganda ebyolumbe era tebabitegeera, ebyokwabya olumbe tebabitegeera, naye abalala tujja kujja tubeereyo. Ku mukolo ogwo gwe gumu omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Lugazi kitaffe Christopher Kakooza abuuliridde abajaguzi okutuukiriza ebiragaano byabwe baakubye nga batuukiriza ebyo Yesu Kristo bye yabalagira. Okwagala kwa Katonda oyo kwekwo okusigala mu ffe era n'atutuma tugende mu nsi yonna abantu tubatwalire okwagala kwa Katonda nga tukola nga bwe yakola. Abalwadde tubawonye, abanaku tubabeerere ekikubagizo n'abo bonna abatalina mwasirizi. Olunaku olwaleero tulina abasisita ababadde ne Kristo ne bayiga nga bwafaanana, obulamu bwe ne byakola ne kyayagala. Speedia General owa Little Sisters of St. Francis of Assisi Sister Rita Christine Nakitende atendereza abazadde b'abajaguza bano olw'okukkiriza ne bawaayo abaana baabwe okuweereza Omukama n'asaba abakkiriza obutagezaako kuziyiza abaana baabwe okubeera bannaddiini. Ssentebe wa disitulikiti wa Kiso Dr. Matya Lwanga asabye abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okunyikiza enkola ya bulungi bwansi okutaasa amakubo agali mu mbeera embi naddala mu kiseera kino nga gavumenti yakendeereza ddala ssente zeewereza mu bitundu okukola enguudo. Dr. Bwanika abadde agaba ebirabo eri abawangudde empaka z'obuyonjo ezaateekebwa Kakiri Town Council nga baazituuma akaala amatendo. Abantu abatulonda tebakyatulina mu bwesige era ekituleetera obutabaamu bwesige ensonga zo nnyingi sijja zigenda, naye abantu balina obwesige bunene nnyo mu baami ba Kabaka. Tukole enteekateeka ffenna we tuli nga tuli balonda okuva ku LC1 kuba obeera LC1 olina omutongole wa Kabaka, bw'obeera ojjana okugombolola olina owegombolola ya Kabaka. Kati abantu ekisinga okukalubya bulungi bwansi abakulembeze abalonde abantu tebatwesiga, meaning kikaluba nnyo tu mobilize naye ate abaami ba Kabaka abantu babawuliriramu. Kakati
omwami Bisaso atulaze modo nti ye mu gavumenti asobola n'okugulayo enkumbi. That's an achievement. Ate Bwakabaka bwetagiraki kakati tukkirize tugende tulaba abaami ba Kabaka bo tubasabe ekintu kimu mobilization. Omubaka akiikirira Busiro North mu kikolebwa olukulu Paul Nsobuga ku mukolo ogwo yeebazizza ssentebe wa Town Council e Kakiri olw'akulwanirira obuyonjo n'okuuma obutonde bw'ensi mu kitundu n'ateekawo n'enkolero eya bulungibwansi era abasabye enkola eyo bagisaasaanye ne mu bitundu ebirala. Ssentebe wa Kakiri Town Council Moses Bisasa agambye teyagala okulaba nti abatuuze bonna beeyongera ku mutindo gw'obuyonjo mu kitundu kyabwe olw'okutaasa endwadde. 2022 mu gw'omukaaga nga 2024 ne tutongoza abantu era batutunulira nga balabanga ffe abali mu katemba abantu ng'ebisaaniko bibeetooloola abantu batulugunyizibwa mu maka kubanga enteekateeka n'eyakala amatendo erimu ebintu bingi naye olugendo olwo njagala okwebaza Katonda nti tulutambudde ate tulutambudde nga ndulemerako ddala nze yalutandika kuba mmanyi kyenjagala olwaleero nnyinza okugamba nti mpangudde kubanga abantu bategedde wa gye nali njagala okubatwala. Ekyalo Kambe kye kyawangudde empaka zino era kyakwasiddwa ekikopo ne Sseddume w'ente ku byalo 12 ebyadde bivuganya. Bwe tugendako e Buddu abakulira enteekateeka ez'abulungibwansi mu ssaza Buddu bawabudde abatuuze mu disitulikiti ez'enjawulo n'abakulembeze mu gavumenti ya wakati banyikize enkola eya bulungibwansi mu bitundu byabwe okuwala amakubo okwonooneka amangu. Mubaraka Sebufu Junior katuwa ebisingawo. Agiserwadda Muhammad nga ye mumyuka ow'okubiri ow'omukungu owa bulungibwansi mu Buddu asinzidde Kawoko mu ggombola y'e Butenge Bukomansimbi n'ategeeza nti amakubo mangi abantu ge beeyagaliramu kati amakubo ago gaalimwa era ne gateekebwawo bajjajjaffe mu nkola ya bulungibwansi. Ategeezezza nti bajjajjaffe abo baakozesanga bukumbi n'amaanyi gaabwe nga kaakati kyewuunyisa era kikwasa ennaku ku mulembe guno ogulina tekinologiya omulungi ate amakubo okwonoonekanga. Awadde abatuuze amagezi ti mu kiseera kino nga disitulikiti ez'enjawulo zikola n'okuddaabiriza enguudo abatuuze nabo balina okuyambako mu nkola ya bulungibwansi nga beerula emyala wabula era tebalina kuziba mifulejje gitwala amazzi mu bibanja byabwe. Balina okulima emabbali w'enguudo ku bibanja byabwe okwewala amazzi okugenda mu nguudo mu makkati kuba amazzi okutaayayiza mu nguudo kye kimu ekiziviirako okwonooneka amangu. Tumaze okumanya nti bagenda batandikidde ku luguudo okuva Bukomansimbi okugenda Bulenge. Kano olw'ensonga abantu b'oku ludda olwo kyalibadde ekirungi mukwatagane, kyalibadde ekirungi ate naffe tuddemu tugende nga tuddaabiriza owadde wayise ettaka mu munankani tulijjemu oluguudo lusobole okuwangaalako akaseera. Bw'alaba akukaabirako nga naawe weekaabirako. N'olw'ensonga ezo tuteeke ekintu ekyo mu nkola tubeere nga tugenda tuddaabulula ebifo ebyo bye bazze okutulongooseza. Mbeera eyo n'omubaka wa Bukomansimbi South mu Paalamenti Geoffrey Kayemba Solo alangiridde enteekateeka empya eya bulungibwansi. Ategeezezza nti waakukwata mu nsawo ze agule amafuta mu kitundu ky'akiikirira asobole okuddaabiriza ebitundu ebimu ku nguudo ebyasinze okwonooneka ennyo mu biseera by'enkuba abatuuze be basobole okutambula obulungi. Ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior. Bwe tugendako e Buddu disitulikiti y'e Kalungu etongozza omutendera ogwokubiri ogw'okuzimba ekisenge abakiise ba disitulikiti yomwe bateeseza wakati mu kukyomera bannakibiina kya NRM e Kalungu abaweebwa ttenda e Kalungu ne bakola mu ngeri y'agadibengalye ekittattana ekifaananyi ky'ekibiina. Omulimu ogugenda kuwemmenta ensimbi obukadde 6 nga ku Council Hall eno kugenda kubeerako ofiisi z'abannabyabufuzi mu disitulikiti y'e Kalungu. Omulimu gutongozeddwa omubaka wa pulezidenti atuula e Kalungu Dr. Pade Kayondo saakamyuka ssentebe wa disitulikiti eyo Salon Gerald Kyegundu ne bakansala ba disitulikiti. Pade Kayondo asinzidde wano n'ategeeza tebalina ekizibu e Kalungu abamu ku bannakibiina kya NRM abaaweebwa emirimu egy'okuzimba ebizimbe mu disitulikiti naye emirimu egyo ne bakola mu ngeri ya kibugwe kyagambye kiswazanya ekibiina kyabwe ng'ate tebaagala kugambwako. Bakansala abakiikirira abaliko obulemu e Kalungu nga bakulembeddwamu Ssegawa James basanyukidde engeri ekizimbe ekyo gye kigenda okuzimbibwamu nga kisobozesa abaliko obulemu okwetaaya. Tulonkinze Council Hall Phase 2 kubanga ndi musanyufu nnyo.
kubanga ensonga ezoogeddwako ddala council hall okubeera ng'eri accessible ku bantu abaliko obulemu buli kimu tukyogeddeko naye mbuuziza engineer ne mugamba engineer accessibility tuleme gitunuulira mu kutambula butambuzi wano ku compound naye n'ebikozesebwa mu bibeere accessible eri abantu abaliko obulemu kubanga obudde bwonna omuntu aliko obulemu ajja kujja nga mukozi wano ajja kulondebwa nga atambulira wansi era atutegeeza nti embeera yonna egenda kutambula bulungi so neebaza nnyo plana twebaza district byonna ebikoleddwa ku kizimbe ekyo era tukakasa kijja kuba kirungi nnyo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Kooki beeyanzizza nnyo beene olw'enteekateeka ziyasiima okwesigamwako mu bwakabaka bwe okulaakulanya abantu be. Kalibala Peter omutuuze mu kitundu ky'ekisansa mu Town Council Rakai mu ssaza eryo Kooki ng'ono ayokya manda ng'agatambuza kagaali okugatunda mu bubugo bw'enjawulo okuli ekibuga ky'ensalo Katuntu ne Rakai Town Council. Agambye nti enkola z'obwakabaka okuli eya CBS Peosa ne puroguramu ennungi eza rediyo ya Kabaka Kyabasa ezikubiriza abantu okwekolera gatake ya Mwanyi Terimba ziyambye abantu bangi nnyo okwejja mu bwavu. Omusomesa w'ebibiina bya CBS Peosa ebitwalibwa ekitavu ki Buddu CBS Peosa Sako Gabriel Kibuule asinzidde Katuntu gy'asisinkanidde bammemba b'ekibiina ekyabagaga kwagala na CBS Peosa n'abakubiriza obutava ku mitendera egirambika enkola y'ebibiina bya Peosa okwetegereza enkwata y'ensimbi n'okuwangana amagezi n'ekitiibwa balyoke batuwe ku nkulaakulana Ssaabasajja Kabaka bulijjo gy'abaagaliza. Edda jajjange yalina akakungunta nga tusekula muwogo wa mutere akati muwogo oyo nga bwe tumusekula tuteeka ku kibbo wali ekipya ekirungi ne tuyiwamu eno waggulu ne tukungunta olunyi ne bugenda wansi wala ne busigala waggulu ne tuzaamu mu kinu ne tusekula kakati bino ebibiina bya CBS Peosa yenkola yaabyo bisengejjo oba oyagala oba tokola ki anti wano ekisooka waliwo amateeka getugoberera waliwo guidelines zetukola ki zetugoberera bw'anaabanga tajja kusobola kuzigenderako era zo zijja kumusunsa agende. Bwe tuddako mu Buddu abaliko obulemu mu disitulikiti y'e Kalungu bakukkulumye olwa puroguramu za gavumenti ennyingi ze bagamba tebasiganyuddwamu olw'obutamanyisibwa kwe kusalawo batandikewo ekibiina ky'obwegassi ekinaabayamba. Nsubuga Muzaffaru y'abirina. David Ruyombo Busagwa omutandisi w'ekibiina ekigatta n'okubudaabuda abantu abaliko obulemu mu disitulikiti y'e Kalungu Kikawule Disabled Persons and Their Families Association Kadipefa ategeezezza nti abantu abaliko obulemu mu kitundu kino eky'e Kalungu bangi bali eyo mu byalo badaaga olw'obutabaawo ayamba. Ono agambye nti bangi ku bo tebaganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo olw'obutamanyisibwa. David Ruyombo Busagwa agambye nti mu kaweefube w'okuyimirizaawo abantu bano abaliko obulemu nga tebasabiriza mu b'eŋŋanda zaabwe oluusi ababeetamwa basazeewo bateekewo ekibiina eky'obwegassi nga bayita mu kibiina kino Kikawule Disabled Persons and Their Families Association era nti baagala disitulikiti n'abazirakisa abalala babayambeko babangule abantu bano abaliko obulemu ku nsonga z'obwegassi ng'enteekateeka eno bagamba nti egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno bw'atyo nno n'asaba gavumenti esoosowaze nnyo abantu abaliko obulemu. Kawule Disabled Persons and Their Families Association is an NGO, a charitable organization, which has came into birth oba ezadde ekibiina ekirala ekiyitibwa Kadipefa Dairy Farmers Cooperative Savings and Cooperative Savings and Credit Society Limited. Kaakati kye tunoonya kulabika tugenze okweraba mu Kalungu emyaka tuli mu 3 nga tukoze ekibiina kyaffe tukooye ekintu ekiyitibwa kusabiriza okubeera ne mu baganda baffe nga batumaga they were marginalized ate ne programu za gavumenti approach etutuuka kibuze gye batutuukako ate nga ffe tulina amagezi ge tuyinza okwogera ne bakama baffe mmwe gavumenti bakozi ba district n'abaki bonna ntitubalaga engeri gye tuyinza okutuuka mu bulemu ne mututuukako nga mutuyambyeko sobola okufuna obuyambi so kituvudde tuteekawo meeting yaffe oba workshop ya lunaku lumu ng'ebiringa capacity yaffe to understand how to build a cooperative ng'etudde Kalungu ewaffe Kitamba parish kw'eddukoota yaffe y'abalema ekawule ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda temuvaawo ku CBS FM ey'obujjajja.